Malamusiza mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza twagala okwebaza Katonda nate ssaawa yaffe eno ey'omukaaga gye tutuuseeko era essaawa gy'omanyi obulungi ey'omuwanguzi tawanika era ng'eddakiika ziizo zidduse emisinde eddakiika 12 zize ku ssaawa 12 essaawa omukaaga omwezi gwa 10 nnaku z'omwezi 24/2019 twebaza Katonda muwanguzi waffe tubadde bambi tumulinzeeko akaseera abadde tannatuuka naye wenjogerera amaze okutuuka era nga nzikiriza tugenda kweba omukisa ogw'enjawulo eri mukwano gwaffe yenna nga olina mukwano gwo nagamba nti essaawa zino 3 tokkiriza kuzeebulizaamu nga tolina gwogambyeko bw'oba ne mukwano gwo ng'ali mu Central ku 98 katonyeze 7 ate bw'aba e Masaka ku 10 katonyeze 7 ate bw'aba e Fort Portal ku 96 katonyeze 0 bw'atyo bw'abeera eyiga nga ku 13 katonyeze 9 bw'etyo mukwano gyange abalungi n'abali mabega wa mitala wa mayanja ng'ovudde ku ggwanga lyaffe lino Uganda lyokka programu eno etambulira ddala ne kavalinga amawanga gonna ag'ebweru era nga ttiimu zonna kwenjogerera baba batuuse dda ku live church babeera batuwaniriza mu ngeri ey'enjawulo ttiimu ez'enjawulo ezatuuse dda ziizo nziraba ttiimu Oman yatuuse dda ttiimu Jordan Sweden baba nombalaba batuuse dda ttiimu Oman mwenna n'abalala bangi nnyo ababeerako nga mutwaniriza tuweereddwa nnyo omukisa era nga nzikiriza nti obulungi bwa Mukama bugenda kulabika n'olunaku luno olwaleero. Juliet Juko Jeje nze ndi emabega w'omuzindaalo guno olw'okuteesa kwa Katonda era nga wenjogerera n'omuwanguzi waffe yamaze dda okutuuka era ngenda kumusaba awatali kutwala akadde konna tumwanirize tukubire Yesu waffe engalo n'omwoyo omutukuvu oyo abatuyiggira buli lunaku agenda kubanga atubuuzaako atubuulira ku mannya ge gyasinziiridde olwo nno anaalutuviira ku ntono. Maama nsanyuse nnyo okulaba. Amina. Yesu yeebazibwe nnyabo. Amina. Yesu yeebazibwe abatuwuliriza mwenna. Amina. Amannya gange nali mpitibwa Nasuna Prosi Mukama n'akyusa erinnya nampa eryabisoboka olw'embeera gye nali mpitamu nga si nnyangu naŋŋamba totya erinnya nkwadde bisoboka erya Nasuna nendyejjako nensigaza bisoboka Prosi. Nsanyusa okuba nga ndi mu studio eno kuba Mukama w'Omutukuvu yagindagako dda naye nga simanyi lwaki byali binsibye olw'ekisa kya Katonda nti asaasira batasaasirwa nange nsobodde okutuuka olwaleero era nsaba Omwoyo Omutukuvu ankulembere malirize nga yannyambako sinze n'olw'ekisa kye. Amina. Mikwano gyaffe abalungi twagala okwebaza Katonda muwanguzi waffe amannya tumaze okugawulira era nga genda kubanga lutuviira ku ntono bangi mwali mumanyi nga Pros Nasuna naye abalala kati abamumanyidde mu kisoboka bisoboka Prosi. Amina. Mukyala bisoboka obulamu wagenda okutandika okutegeera wabusanga otya? Nagenda okutandika okutegeera nga ne taata ne maama tewali buzibu, omukisa gwaliwo nga tuli ba bebi tuzaalibwa nga waliwo ente nga tunywa ku mata kuba nze nakulira ku mata paka myaka nga 10 nga zisimanyi kyayi mukalu naye omulabe yajja n'ajjawo omukisa ogwo samanya bayavaawa ne mu kusaba okungi kuno kwenzija emutundwe n'ensaba we najja Mukama we yandeeta nandaga nga waliwo oyakyusa omukisa gwaffe nga tujja okutuuka akaseera ako olw'ebintu ebyo bigenda okutandika okukyuka nga oweze emyaka emeka? Nga ntandisa okukula myaka 10 myaka 15 nga mbeera mu maziga mangi mbeera nkaaba ebintu ebyo byakyuka. Na mama waffe waliwo omwana yali anzirako naye muwala ng'alina olumba olumukuba buli ssaawa ndowooza nakajjirano nga lwakamukuba emirundi nga 3 ng'ate bamunzizaako nga ndi muto nga ffenna kyenkana tuli mu saizi emu ati olumba olwo nga lunkaba ennyira nga banga nti muganda wange nga nkaba neŋŋamba nze otabeerangako muganda wange baba yazirika ennyo n'atandika okuzimba nabeera nga alinga omuntu omukulu nga yazimba n'abuliramu. Oyo muganda we yali yakuddako yanzirako naye Katonda alina ekisa n'okusaasira dde twali tetumumanyi
naye ndowooza yalaba ekyaliwo n'atuyamba. Oyo omuwala yazirika ebbanga ddene ndowooza paka we natuukira mu myaka 12 ng'akyazirika. Kati olwo olumbe ne tutandika okubanga ezente bagamba ati mutuweeyo ente mutugisale tusobole okugoba olumbe olwo luli mu famire eno. Olwo muli ludda wa mu Buganda wano? Tuli mu Buganda, taata waffe yatuzaalira mu Buganda. Nammwe nga muli Baganda era? Taata waffe yava Rwanda n'afuna omukyala muno mu Buganda n'awasa n'azaala n'asookera ku nze. Kati olumbe lwambuuka ne lukwata oyo sisita wange naye nga nange nnyina oluntuga naye nga luntuga mu kiro nga neebase teryalulaba. Olwo naawe olubagamba nti nange nina oluntuga? Nali sibitegeera. Omanyi ekintu bwe kibeera olabanga ekya bulijjo nakimanyiira nga wajja ebipiira biringa bya mmotoka ne binneetooloola nembanga ali wakati mu kipiira nga neekanga nenzukka nenkaaba naye engeri gye dalina ekyejo nga banzaala bakuze taata wange abazukka ne bansirisa abamanyi oba ddalu nga neddalu nnyina lingi ne babeerawo nga tebamanyi lumbe luntuga naye ngaoyo sisita nge yeru mutuga live. Abantu ne bagamba mama wange n'omugana naye omwana oyo okoze buli kimu lwaki tomuwa obutwa n'afa. Oli gwe lutuga? Kuba yali yazimba nga nze eddalu lye nalina mufumitamu engalo olugalo ne lubulirayo n'ekinnya ne kibeerawo okuweza essaawa nga 2. Yazimba ngamanyi ebyana ebyeru kanze kiriya kyamuteekako ekimuwalana nga namuwalana ganfaananira bubi. Netubeeramu embeera ente basazeemu olumbe terugenze. Tuyina embuzi, waliwo embuzi nga tugiyita Naalongo yali ezaala abaana 4 ng'ekisibo kijjula embuzi. Ebintu ne bitandikayo batyo nga buli musawo ajja asaba ekiriwo. Kati ente ezo bazisalanga zijjukira bulungi tebaatuwangako kulya. Nga nnyama ani yagiryanga? Nga bakumaawo gye bayita kava kyekinnya kye basima ne bakuma ne bookya ne balya emisito ebisigadde ne batwala ewaabwe tetwamanya nga gye bavudde. Kati nga tumanyi nti mwana agenda kuwona abakulu baali bamanyi agenda kuwona kuba nze ddali sibitegeera nnyo ne lugaana batusinde tugendako ate ewalalawo ne tutambula. Oluggo okusoma tosomyeko? Okusoma nga tewali nga bali kukola olumbe lukka lwe lwamalawo ensi yonna buli kimu kirowooza ku mwana tafa omwana abeera bubi buli ssaawa. Gye baamutwalanga naawe ogenda? Ate balindeko eddaani tewaali jjajja tewaali mukulu wange katatange yava e Rwanda ne maama we n'abula n'afiireyo mu makubo tetwamanya gye yafiira. Kati nga tewali muntu yenna abaali baddewo awo nga bantu baffe embeera yakyuka ne batwetamu kubeera mu mbeera embi tobaako na muntu. N'obwavu buyingira? Nga bungi era nga butandise. Ente basombeemu kwemu? Kabazisalirawo nno tebazitwala. Bavudde ku nte batandise embuzi zitandise okufa zokka. Embitu tebiweddeewo. Omwana oyo atandise okuba nga awonaawonamu. Agamba tugende kati tutandika olwali lumukuba buli ssaawa tutandika omukuba eddakiika nga lumalayo essaawa 2 nga bagamba ayi gavumenti ezze tukole ki abaana tubatwale ku ssomero nga bagamba taata waffe bano bonna basome. Nagamba abaana bange baabo baalwala oyo zirika buli ssaawa kati mbatwala wangamba ate oyo omukulu nga naye yakoowa ndowooza yali yayambalwa ennaku omuntu yali yakulira mu famire e Rwanda nga waabwe bali bulungi natuuka mu Uganda ne bitabuka nga yakoowa ensi tayagala ddiini abula yagala basawo. Ati nga batutwala ku ssomero batuwandiisa P1 ng'olina emyaka emeka olwo P1? Ariko oba naye ndowooza mpezezza 12. Katonda ow'eggulu otandika P1 naye nga ndi mulalu ow'ekyejo ow'effujjo atamanyi nnaku nga twasoma kati nga bali batungisiza empale eza biteeteeyi bye twambala nga bakutungidde mu gomesi ya maama ne bateekamu akamusa bakoleramu obupale 3 bubiri
nali katini ali kawanvu ngenda kusoma ne sister wange oyo tusoma kati ye yakowa mangu naganze enkoye eyo oyo yalinga alwala nze bintamye abaana batusekerera nakomawo mwatandika muli bakulu nze nennemerayo nze nali mulalo nga tebinkwatako bye boogera kati ekyannuma kyali kimu tasiri kyerabira ntuuka abo pale buyulika buggwawo nkomawo ngamba taata wange mugamba twamuyitanga muko kubanga kojja yaffe yatukuza mama waffe yafumbirwa ne mwannyina kati twabuzaaliwo ayita muko naffe netumuyitaani muko emugamba muko siina mpale ku ssomero bansekerera nga tonsirwalirako nagenda mu keesi yali yazinga ndapanti ye kamusajja mukulu najimpa yajimpa netuka ku ssomero neerabira nti ndi mu panti neepena kabina kali kayitamu nasibako ekikwansa nayambala panti eyo neepena nengwa taata wange baali bamukazaako Nyagattale yali ava e Rwanda yayita mu kabuga kabayita Nyagattale erinnya ne bali mukazaako bayagwawo ava ku motoka nagwawo ate bweneepena nengwa ne balabanda panti abaana kati waliwo ali kumpi n'ekyalo kyaffe nga manyi taata wange nagamba omwana yambadde empala ya Nyagattale ne bankuba olube nenkaaba nengeddalu eriri nenzannya ewe natuuka wakane ngane lwaki taata wange ampadde andapanti no y'abasajja nangaawo tajambala gomanyi nenzeyo nensoma nenga nkaabira ekintu ekyo nange nemmala nembivaamu nenvaayo andapanti yekujjayo nga nkaaba nswala siina mpale nga nebyokwambala byakuyiiya ate nga nakulira mu kyejo nga ndaba nga aliba n'ebintu byonna enkomawo embeera ewaka ojjukire omuwala akula bubi likinene nalimu amata nga toyinza kumanya mbeera gye tuyitamu gakujjula ate wali maama ne taata ne baba muli bubi ez'obutalabika embeera ewaka kati ndaba abagenda ku kyaki okusaba nemusaba nemugamba mukone nange kangende konsabe nangamba osaba biki e Buganda bantu bayaaye taata wamuyitanga muko twali twamukazaako lyamuko eryakojja yali yamutuuma tufe ebyataata nga tetubimanyi nangamba genda babbi bagenda kusaba ssente nemugamba nze ngenda genda nandeka ekyo kyakujja kitya nange era nti nga nti mukama aba yakumanya nakuba nasookera westamanyi anagenda mu kyaki nasabayo emirundi ng'emeka yabakatoliki kubanga ez'abalokole zaali tezinnaba nnyingi noza nasabayo sande nga 3 nga bwensirisamu bwenzirayo musista baali ekijaguzo ku kyaki eyo mwabeeranga ku kyalo kyekyo kyalo oyisa olukaya noddeyo munda bayitayo kasunga kiti namusujja lusango ebyo byalo biriraaniganyawo ebyo ati bwe natuula mu kyaki oba omusista yandaba atya nga nzannya ze sibirinako babasaba ze neezannyira naafuna omukyala gwe bayita Nabafumbo mu kyaki y'Abakatuliki namugamba ekyana ekyo ekyeru okimanyi omukyala oyo bambi kamaamu omukisa nagamba nkimanyi yali atugabira eddagala oba olwadde lubuto omukyala agenda kuzaala balwadde mizozi kati ng'amanyikiddwa ku kyalo bw'atyo nagamba omumanyi mwana w'omusajja w'omwami amita Nyagattale Omunyarwanda yava Rwanda nagamba naatuwa omwana oyo ng'alabika tasoma tumutwale tumuweerere omukyalo oyo bambi teyali mubi yakeera najja ewaka nagamba taata wange ye obulamu bwe yali ayagala kubanga alaba omwana waawe namugamba nsebo mwana ono abasista bamwegombye bamutwale bamusomese tolina ssente zikola ki zimusomesa taata ekitegeeza yali atera okubeera nga naye atera okugenda ku kyaki obagendangayo tugenda kubanga tukomawo mu kaseera akaddako n'omukyala bisoboka Presi kandi ngenda ku mulango bwa bakama bange ate tukomewo tuvaawo mukwano tukyali mu programu yaffe Muwanguzi Tawanika.
Buterevu tukomyewo likuchenda munana katonyeze musanvu era nga tuli mu programu ya Fene Nganzi muwanguzi ye tawanika tukyagenda maaso mikwana balungi n'omuwanguzi waffe mukyala bisoboka prosi gwe tuli naye era nga tugenda mu section yaffe ey'obulamu tukyali ffenna maama kati bwe namala nengenda ku church nagenda ku church y'abakatoliki omusista bwe yandaba nasanya mamanya mama omwami mukyalo yagende wa taata wange n'abafumbo nayoga ne taata wange namusaba taata wange nga bwomanyi nti yali yakoowa nga n'omutima gwe mukoowu. Abaana babiri bukabi yali azadde mulamu bwensi tuli abaana 5. Okay. Omulenzi omu abawala 4. Nga yakoowa nga ayagala ssaawa yonna kubeera nga alina abaana be. N'abeera nga akola kinasooka n'abigaana n'agamba omwana wange tagendayo. Nga n'omukyala n'amwegera n'amugamba omwana tasoma. Agenda basista bayite bayina baana yagenda kufuuka mwana waabwe akole ki? Asome. Some basista be bukulule eyo. Okay. N'agaana. Oyagaana n'omukyala n'amulemerako nange nensigala nga mukaabirira nga mugamba to basisoma lwaki sigenda nensoma nga nange okusoma nkwegoma ndaba nange bagenda bayina uniform ate eri ngenda kugenda mu kisulo naye nga n'ekisulo sikimanyi olwo nali ntandisa n'okutoloka nengenda okusabira yeye bukulula emyaka gigenderera nga mmanyi ne bwe wafaanana neegombayo kigo waliyo ebintu ebirungi agamba tewali gy'olaga nenkaaba tandika okumpa ebintu somba ebisubi kola kino naye mbikola bye nali sisobola ava lumu nakkiriza waliyo okumala omugigi olunaku lwe yali antwala omukyalo oyo n'asula nange kuba byalinga byakkeera nnyo nga kuliko ne mutabani we agenda okumala omugigi angamba tugende wange gyoba osula nali ngendayo nnyo kuba twanonangayo eddagala ntumita jjajja nensulayo nendya bulungi ebyennyanja byali mbinyeebwa nensanyuka ate ngenda kugenda ku ssomero kati okumanya naliko omwoyo ogw'obwenzi nga gwannyambala naye nga sigumanyi kati mba neebasa essaawa eyo ndooza nga 8 omulenzi oli agenda okumala omugigi yazuukuka kati mama endooza yali amumanyi nga yatezeewo ebidomola bagenda okulaba nga agwa mu bidomola mu kisenge ky'enkola kye neebaseemu yabiteeka ku mulyango n'amugamba olagawa n'azuukuka amusangiriza nga agenda kujja mu kisenge gyendi mukama nannyamba teyatuukayo nebukya netugenda ku mugigi olwo wali otandise okutiba waliwo omwana omuwala natuuka nga anyirira ate sigwe yali ataddemu amata nali sinanyirira nnyo naye nga ndiko buhipsi ebbeererize akabeere katandise kati naye nga ndi mulalu simayina bwe byali bifaanana nga tebinkwatako nga ate najjula ennaku y'okuba nga nkaabira muganda wange yali tawonanga katawonanga bulungi era nga lujja ne lumukuba so awo baali bazadde omwana asembayo kyembadde neerabidde ati olunaku lwe yazaala omwana asembayo nga bwomanyi nakaweredde baabawulanga nadda mu kisenge kye mukyalo eyo nga gye yeebase ate ngenda okulira nga omuntu afuluuta ja neŋŋamba ki ekigudde mu kisenge netugenda okukebera nga mama waffe naye yazirise nakawere taata waffe najja netumukwata netukaaba afudde tetumanyi ebyokuzirika byafuuka bikuzirika ewaffe kintu kyali mu famire kintu kikuze mama wange azirise kyamumalako essaawa nga mmeka nkaabye mama tadda ngulu tumutereezezza aganya okudda engulu olwo nno ŋŋenda naye nnyina ennaku y'ebyo 2 oli muganda wange alinga eyawonamu naye nga ate luli ku maama wange
amalufuusa olumbe nga lumukube olunaku emirundi ng'esatu. Jjukira Nakawere bwe yeeruma bw'ajja omusaayi mu kamwa kati ng'omwana nga nkaaba ngamba mama wange afudde. Tuuka ebukulula bagamba sitwala akakopo wadde akafaliso wadde nali sikayina oba tekaaliyo olw'ekintu ekyali kitabuse ewaffe nga twalawo bwazi bigoye ne twebaka naye nga blanket yazigula abaana ne tebakwatibwa empewo naye ekyokuteeka wansi tekyaliwo. Ene Bukulula ogenda kusoma busista? Batutte nsomeko ku ssomero babagambye naye olw'okuba nti ekyali kinondola kyali kya butasoma saakireka waka nagenda nakyo. Ntuuka sisita baali banjegadde naye natuuka ate ne bankyawa ate nga ne bakyawa mutuufu bamukyawe nga nange ndi mulalu simanyi nnaku yange. Natuuka ne nnegatta n'abaana abalalu ate abalina abazadde abalina ssente. Buli ffujjo lye bakola nange mbeera omu kwabo. Sisita n'agamba ono omwana tetujja mumusobola mumusookeza ssomero tumusoose omugigi. Ne ngamba ate nze binkwatako kasanzannya n'ebikajjo tubba tukola effujjo lyonna nga manyi ekisulo. Waliwo boda 1 ne boda 2. Boda 1 yali y'abaana babasisita bebayamba ababaganda baabwe. Boda 2 ey'okusasula kati nze nga ni mu boda 1 kyali kyamagero gyendi. Bampadde yes bampa omufaliso gw'obusubi obusubi ne bunfumita tikuli kwadde kakwebika akwalako naye nga tebinkwatako. Obusubi ne bunfumita naye nga nfuka okuva natandise okwebaka paka webukeerera. Naye blanket eyo bambi Mukama asaasire yali nkadde nnyo nga ne bw'ogyebika ng'otegeera oyinza okulya ng'owulira ofeewunya naye nebikka kuba nali sina kyakukola. Naye emyaka egyo ndabanga yali agenda akulirira myaka 14. Oba tosomose omuwala tosobola kweyoleza ku bulangiti ebyo biki ebyo? Ekyejo kye nalina nali sibitegeera. Aisha Neddalu nga sina budde obwo era bambi basisita abo mbeebaza bannyamba nnyo kinene. Banjigiriza emirimu egintuusiza wonna wendi. Nensoma omugigi kati ng'omugigi ogwo olina okukeera n'owaata emmere twagiwatanga lwaggulu ey'abasisita. Basooka ne bakuyigiriza kufumbira baana mu ababoda 1. Waffe ababoda 1 twaliyanga mwogo omusaleesale oyo bitundutundu nga byamazzi temuli bijanjalo temuli nnyaanya n'omunyu. Kati bw'omala okuva ku mutendera ogwo oyizeeyiza okufumba tosiriiza ne bakuteekako y'abasisita. Kati nga nkeera n'ensiba emmere n'ogisiba n'ogisaanika kuliko buli kintu kyonna n'ogiteeka ku kyoto n'otakumamu n'ogenda mu mugigi. Otuuka mu mugigi ssaawa 4 bafulumira okuzannyako n'ogenda n'okumamu n'oteekako emmere eyo. Ssaawa 7 bafulumira wabeera abasisita basigala nga bakuseesezaamu n'odda n'oginyiga naye kakutanda okombeko wadde bwoti olina oginyiga nga weegendereza aba n'omusisita akulingiriza. Olwo bakuteeka mu kibayita obuvunaanyizibwa n'okukola kyotafuna waka kye nali simanyiira mbeebaza olw'ekyo. Ne ntwala emmere eyo nomala oginyiga oyimirira ku mulyango n'ogamba nnyabo ndeese emmere. Gamba baba tebambadde veero ne bazizaako ku mutwe kuba babeera munda nga beetadde nga bali ewaka waabwe. Naye bw'ogamba bannyabo basobola okwetegeka n'oyingira nga bali bulungi kubanga banyumya emboozi zaabwe. Sisita yandeeta nankyawa kyenerabidde ne taata wange yatuuka nankyawa. Bwe natuuka okuvayo nga yankyawa nga buli saa miggo ojja kufa ozungu ojja kubonaabona byonna nga byanfuukira bizibu. Nga kiva ku ddalu ly'owakolanga? Ku ddalu naye nga waliwo ekyali kyannyambala nyenze nkitegeera kati. N'abasisita musisa naye nankyawa nendaba omuyaga naye nga tebinkwatako nyongera kukola ddalu basiridde. Oli ku mugigi? Ni ku mugigi. Olwo mugigi batandika ne batuwa peeni n'ebitabo nga tusoma. Mugigi ne gutuuka ne guggwa
mujiji omwo nafunamu omusisita yali asomesaamu mukama namugattako nanjagala yanjagala nabeera ng'abeera ndabirira ngamba omwana gubeera ng'osoma bulungi omujiji guno ojja guvaako gende ku ssomero osobole okubeera ki ng'otuinawo otuuse nga muwuliriza naye ate binkwatako ensoma mujiji ati gwali gugenda kuggwa mu bafaatha waliyo omuwala nga mwanyina wa faatha nga gama kyekyana ekyeru ngenda kyambaza nga kimaze omujiji ndakigulira engoye biki endabikayo yali ekwata ku bantu mangu ng'omuntu akulabyeeko naye ng'ate mangu wankyawa kati ng'omukyalo bamuyitanga Saala Bambi n'agamba agenda kungulira engoye tandika okuba nga mpakiro ya sukaali sinywa caayi omukalu naye nga necaayi omukalu tetunywa caayi ife ababoda wano ofulumanga bw'olina ogenda ati nga munuuno oba nemulira mu buyembe omukyalo we yayogera okunyambaza naye ngamba sijja kwambala nga simaze kubuuza musisita yakola ki eyandeeta ayinza okukwata obusungu n'abinsikamu kuba yali yankambuwalira emuga sisita anti Saala agambye agenda kunyambaza temungulira kiteeteeyi ngatto paka ku mutwe n'agamba kale baba yakuleeta ageze abiggulire ojja kwambala kyenguze kyonna taggulira empulira ennaku neŋŋaasi oli omukyala adagenda kunyambaza nyambale ku bintu ebyebbeero siina ngatto simanyi ngatto bweri babaayo okuyimba banjazika mu ngatto eddakiika ng'emu ne baginzijjamu nga sigiwuliddeemu ali nzina amazina amaganda tiwagajja wa mwana wange kati neŋŋamba bannange nsubiddwa engatto ennungi n'olugoye nenkita kuba nali simanyi maama ajja nakuceekingako eno gye wali aya maama wange ye tagenda mu katale tagenda ku luzzi tata wange yali akola byonna bano bamunywa mata abatuula ategeka kyanzi yali yamukuza bw'atyo kuba yamuwasa nga amusingako obukulu nga yamanyiira kati ye tata wange yajjanga n'akyala naye nga sisa bw'atuula wano tata wange atuula wali sina bwendoopa n'omuwerekera tumuwerekera babiri nemukomya ffenna netutuuka netumala omujiji jiji nagu nenguyita abaana bakuba endulu ne babuuka nga bayise nze saasanyuka bannali sibimanyi era tebinkwatako omutima gwange gwajjula ennaku wadde enzannya naye olw'amaziga ge nava nagewaka ng'abantu bazirika tewali ssanyu gannaku yannyingira ne baganda yange akanzirako ogwokubiri kajja ne ku mujiji ne kandaba batukuba ebifaananyi negenda ninganga ekiti kitete ekyo nayambala saakyagala ndowooza n'engatto gye nayambala banjazikanjazike ne stokisi ndowooza bye balinga bye bampa yali bayibuli ate kwazika ne sapule emala omujiji ne ba tewali kijjulo tewali ki ngenda nenzirayo waka netubeera ku kisomero fujjo ne limera netukola effujjo netubba ebikajjo netuvuma abasisita kati ewajja obuzibu abawala abali mu P7 olwo bantadde mu ssomero bantwala mu ssomero ne bagamba abakyala abasomesa omwana tumuleesa ayiga okusoma kuba avudde ku mujiji wadde akuzeemu kakyala kalimu akasomesa gaye bambi nga akuze katumutandikizeewa omujiji ogumala olina emyaka emeka nze nali mpezeza emyaka 15 oddeyo kati mu pituyo olira natuuka omusomesa ne bamubuuza ne bamugamba ono ogenda mukola oti agende mpiwano kuba piwano ndooza nagisomako weekinga 2 saagimala nagamba nga mukulu naye wasomye ku mujiji tumwoyo ka interview wakayita nze mweteeka P3 babampa ka interview ki kali kakubuuza sikakuwandiika ngeri gye nali mulalu nnyo okolagana wa P7 wa P6 nenkaddamu simanyi bwe nakaddamu ne banteeka mu P3 P3 tamu eyasooka nali wa 6 ku baana bameka abaana baali bameka sikyajjukira nakujjukira kanze nalinga mulalu ntikola byange ate ng'obudde olina okuddayo n'ofumba n'onyiga n'odda bwe bityo ng'otambulira mu kiseera kya kukola mirimu neddala olina oddifisi za wakadde
ensoma kati ttaamu ey'okubiri ne sitaani tatuula nali nkolagana aba P6 P7 jjukira bo balina abasajja baatwawula tubeera girls na boys tetubatugatta nga amasomero galiraaniganye naye nga abakyala abawala balinayo ba boyfriend ate nze engeri gye nnali mulalu nga bampa ekyebibiri neefuna ensonda gye nnyimirirako nga bo balina bawetedde ne bangamba nasuna bw'olaba omusisita nga ajja kolola oba kuba mu ngalo tuveeyo nga nze kyenkola kati bwe baabagwamu nga ffujjo liyitiridde ne batuyita gw'obalabira nze mbalabira naye nakigenderamu olwo sitaani akujja ku mulamwa alaba oyitawo otuuse mu P3 gye batalina kutuukamu ntuukawo batuyita batutuuza mbimanyi byonna n'abalenzi mbamanyi naye nga omutima guŋŋamba bw'obaswaza olagewa kyokka bali baana babagagga bali mu P6 bwe bava bagenda kweyongerayo nga bantwala nga batubuuza baŋŋamba nasuna bw'oyogera bawa Lydia oyogera bawa gundi twali banyiga kuliko ow'okukyalo kuliko abatali ba kukyalo ate nga waliwo omwana w'okukyalo yali ayinamu sisita we nga sisita omu yennyini nga muganda we naye ng'ali ku kigo kirala naye nga yamuteekaawo naye alina empisa naye nga mubi maye bano abaganda abaddugavu ennyo ababi ng'abeera ŋŋamba naye nasona lwaki tomanyi nnakuyo tolaba nze bwe ntuula kuba nze sirina bazadde naye gwe obalina naye ne baakuleeta kukuyamba lwaki tova ku baana babagagga nga bali ngenda banyumiza nga baŋŋamba nawe ekyo kibi kati okyeteekako ŋŋamba wabula ekyo kibi wabula nange sirala kinkiti n'abaana ku ssomero mu gradinga namanya nti ono mulungi kankomawo nga naye nga gwe neyazikako olumu empale sirina mpale ya munda nga yampako mpale zennyambala naye nga tejampa tagizzaayo agindekera nga muwaako kitiibwa ku ebyo naye ku muganti mubi nga sijjukira mubanga mmwe Katonda abatuula mu ntebe n'ensinga ate nga mbeeraawo nga batutuuza nga bigaana nga nŋaana okwogera nga bagamba nti kati mwenna omusango gwe bakutte mwenna tubakwatidde mu bwenzi naye nga obwenzi simanyi nekyekitegeeza tebinkwata nako ate nga omutima guŋŋamba kati ofa kirwaki teweddirayo ewamu bakugoboddeyo naye nzirawa watali fiizi tali buyambi bijjukira nkuze bayise taata wange bali bayita abazadde baabwe ne babakyusiza amasomero ne babatwala nange ne bayita owange taata yani erinnya taata wange bamitanga Nyagattale kati yafa Nyagattale bamuyise musajja wattu amuyise ate nga omutima gubadde guwummudde nti kasita nasuuna ali eyo naye nga omutima gwe ekirungi amanyi omwana we mulungi gyali oba tasoma oba asoma nambuuza mukama nkuzzeeyo ne mmulaga mu bisiga enzizaayo sisita nga nandaba n'agamba nasona ogenda kuddayo okooye okusoma lwaki toogera amazima ne tukusonyiwa mugamba nze sina mazima olwo kimpaga kiri ekyokwenjeera ngamba ne bangoba nagwendera mu linnya liyitibwa nti bankwatidde mu bwenzi era ku kyalo konna baatugoba twali babiri n'omuwala omulala ye ne bamukyusiza essomero kati okyesijjukira baali bampandisiza mu gundi mobile kitongole ekyo kyalinga kya Taso kyawereranga bamulekwa nga gye bampandiisa nga si basisitanti be bampeerera kati ekyo ekitongole bakiyitanga mobile neŋŋamba sisita omu ne mugamba naŋŋamba ozzeeyo naye amasomero gye gali tujja kusigala tukuweereza ssente oyo omwegi gye yali anfaako ati gwe genda ofune essomero wali essomero baliyita Buyikuuzi eri awo kumpi nga Lusango okuva waffe Kasunga kagendo kanene ojja kusomerayo nga taata wakuwerayo 3,000 esigadde zaffe ne bansanyuka ne ŋŋaba n'emponyi n'emikwano gyange bagigobye kati enkolawo ki kaŋŋende nentuuka abaana bansanyusa kwerabira gyovudde gyeba ekyabaleeta
ntuuka ewaka ngenze ku ssomero newandiisizza looza nga nfaako nti ampandiise ndeetwala nafuna nga asomerayo ne mugamperekera nga ninga musajja nga nakuliramu ekyo paka newandiisa nenyingira mu kiraasi P3 nasomayo ttaamu emu ndowooza oba yali yakubiri gye nagenderamu. Taata wange tuba tuta saa 12 tutuuka ssaawa kyenkana ngena kuwere wala nagamba laba obwenzi bwe bagobera ebukulula osooka mu basajja n'olyoka ojja wano tandise okuyomba nange ngambye tujja kwevuma ne taata banali simanyi yali ankuba naye nga nali namanyira ekyejo nga nze simutya yamugamba ndabye n'abasajja baliwo angamba ebukulula tebagoba n'abasajja zino essaawa omwana omuwala ava ku ssomero mugatubuuzeeko ku baana abalala batuta saa 12 naye nga tekisoboka olw'omwezi mugulinnyigule obwo obutasoma nange aboddayo ku ssomero wange todda ate ngenagena ne ku ssomero nkugobereyo ddala obwenzi bwotwala mu baana b'abandi ngamba banendabye nenfuna mukwano gwange nga taata tewabimunnyonnyola bulungi n'omubuulira amazima ag'okugobebwa nalisabirimu teyambuuza ate nange nali sina budde nze ekizibu kyali nti kugobebwa mu kusoma kyo omwoyo bwe gwanzijjayo ne gufunayo gunteekera nga gumanyi sijja kweyongerayo netutuula awo neŋŋamba mukwano gwange mugamperekerako wa dayirekita oyo akola ku by'abaana abasoma aba mobile mugamba nsimule mu kitabo kye taata wange aŋŋanya okuddayo ku ssomero sente alekeziwayo nga sikola ki nasiriiyo kuba 3,000 sina ngenda zijja zeeweera ate bwe nnaavaayo era sijja kukyama mu maka ge eti yali mubi nga walako twali tuvuga ggaali ffenna abawala ku kyalo tukwata obugaali nga tunziba eggaali ye nga n'oli atwala eyeewaabwe nga tuvulumula eggaali tugenda eyo bayitangayo mabuye atutuuka ssaawa meka twali tutuuse ku ofiisi yo y'omwami mu maka ge nga maka tewali buzibu kankusiimuulemu nakomawo nga ntuula ku kyalo nkula nyirira ntandise okunyirira ntandise okuleeta abasajja abanaakuwasa empeta nampasa empeta yaabwe omusajja eyasooka waliwo omuwala eyandera ng'ayagala nfumbira omusajja omulungi yali anjagala nnyo nga ndi bebi ati naakula n'agamba oyo omwana nja mmuleetera n'omusajja tebabanga bamuwasa ofumbira omusajja omulungi kyenawulyako nti oyo omwana taata oyo yali ekikyala w'e Makerere n'afa n'aleka omwana nga yabikolamu kati nga ayagala kuwasa gwe yali andeetedde ekyobutabeera bulungi kyanzirusa 10 nenninnyo omuti nenneekweka saalinda kulabako oyo omusajja olwo batandika bakuleeteranga obwezi emyaka emikulu myaka 15 bulungi awo ntuuka omusajja ajja nafuna omukyala ambeerera wandabireko ku kyalo omusajja afaanana atya nze ndi mu muti waggulu bannoonya ne bambulwa ne banvaako egyo emyaka gyammwe nga gigenda ne gifumba biseera ebyoku kyalo kuwabeeranga oba gyalinga mito ate atasoma nga tosoma era oba baagala ofumbirwe n'emyoyo egyagala okukutawaanya aneekweka ngenda okukomawo nga mbuuza mukwano gwange omukyala nti olabye ku musajja nti munasuuna owonye endaliza abadde alina ozimanyi adde atunula bubi yenna alinga eyazirika atunula waggulu ne mugamba nga mponye nze nga nfumbira ow'endali ye nga nkola embaga ewaka bantunulire bati sitebamumanyiira oyo agenda nga tebuweza wiiki nga n'omulala mukyala ajja nga agamba nzize nno kukyala wano nyina mwannyinaze ayagala kuwasa naye oyo mwana bambi ngeri gyakulya mbasisa alina kumpisa tumwegomba nga ntenyingira mu kisenge kyatatange nga nteekako leediyo nga ngyongeza nneka ebbawulira bayita nasuuna nga nnyongeza nasuuna towulira nga nnyongeza nga mpoganya leediyo buno obulediyo obutono obulina ebizindaalo eminene nga mama wange ajja mu kisenge nga mane towulira lwaki olina empisa nga mugaye gwe toli mukazi wakiri omufumbiro
bannange ng'osobola okuddamu maama ekigambo bwe kityo nga nnakoowa nga nviira nga agamba nza nnemye agambye mbuye muze mufumbire ng'omukazi awuggana mpaka bwe baakoyera ne bagenda ne banvaako nenzijjako lediyo yange ne mbawuliriza nga babulirayo ngenda okukomawo nga mama nga nemwana wange kati ogenda kubeera otya munsi oyagala kufumbira kati ogenda kukola otya obeere wano ofune olubuto ku kyalo banne batusekerere katukole tutya amuga naye gwe gy'osindika gwe toli mukazi mwati oyagala nnyo obufuumuzi sigenda kufumbirwa maama nga takkubamu yali tankubangako kubanga yakula yali amanyi nti abaana b'omusajja we tebabakuba tata affe takkiriza tukuba mwana engeri gye wamuzaala n'akuddamu ekigambo ekifaanana bwe kityo oba weesiba bbiri olwo nali nayambala omwoyo gw'obukambwe n'obukaawo nga sina kyentya nga maama wange akola ki nga banvaako nga tubeerawo nga nfuna omuvubuka ow'oku kyalo nga twagalana atata wange abiwulira nga agaa neewe ofuna olubuto wano ejjambi yagenda okukusala kanjiwaggale gaŋŋamba natandika okujja n'ebifaananyi bye nga waliyo olwakaana akasembayo nga katandika okuba nga kalina kabiraba nga kabibba mu nsawe mu kaveera kange taata ono omumanyi abeera ne baaba nga wabankuba emigga eginzita kati ekifaananyi ngaakikwata akiyuza taata nga masiddamu kukola ne mutabani wa gikamu namugamu bwe yakiyuza namugamba kati olwo omusse naga kale lwalwolwo nga mbeerawo nga ngamba atwagalana nza nabeerako naye emirundi ng'ebiri kati nendo nzijjukira ekyolubuto tibagamba afuna olubuto bamutemako obulago ekifo nensooka mwesaasira naye nga kanve ku by'obwenzi bagamba omuntu bw'ayenda ennyo afuna olubuto nga wajja anoonya omukozi awo sigaalo wali tonnaba kuyingira mu mbeera za kikyala nali nagendamu kama yantaasa butaasa obutalufuna nga wajja anoonya awo sigaalo yali mwami mukulu nga mukyala we yamutumye nga bamulagirira ewaffe olwo ono gwenjagala baŋŋamba yagala ate omwana wa ssenga wange obujja bulinnyi neŋŋamba mulyokanga ne mujja nga munoonya omukozi kanviira ono omuvubuka baŋŋamba yagala gundi nze sibeera na musajja yayagala mulala bateesezza abantu tutte okukola waawo sigaale ye Masaka nkoze ndowooza nawezaawo ng'omwaka musajja n'atabuka empisa zo wazikuuma eyo nakola bulungi olwangulidde eggaali kuba nava ewaka nga nze nvuga ggaali sitambuza bigere genda ku luzzi ngulidde eggaali ntandisa okukola hipusi ntandisa okunyirira musajja yali agenda ne omukyala yali musomesa nga omusajja akola ku bya pulaani ebyo mu kanso Masaka ng'atuuka n'apangisa special nadda akomawo ewaka alabe kwani ku prose onnasuuna atutwalina dayiningi ngamba jangu mpe caayi yayi mumuwa nali muwa ekitiibwa nga mutya musindika nti ku mmeeza nenvaawo nangamba tuulaawo tunywe ffenna saagala nze nkyakola mirimu mu kiyungu tuulaawo nga mutya natuulanga nakabanga bukaabi maziga ne gakulukuta okaaba tolina kyomanyi tolina kyewali olabyeko njagala kukutaasa namugamba ontaasa ki nali mukambwe neyatandikira ku kyokugamba kati nalina hipusi nga nkwata mu kiwato bwenti bwe mba ntambula kati we yatandikira okuŋŋaana okukwata mu kiwato awo yatandikira okusobola okwogera nange ebyekisiru nanga tokwatanga mu kiwato oba onkola bubi nemugamba lwaki nangamba kibi nnyo ekyo oba olina bw'olowoozesa omusajja ate binkwatako natandika omusajja okunnemerako nkwagala naye togeza n'ogamba mukyala wange nemuganze bye byangamba sibimanyi nang'ate obirabangako nemugaa sibimanyi nangamba nonkubuulire enkwagala terwampaka ate njja kukuba
mugamba sisobola nenkaaba tandikugane mukama lwaki sidde ewaffe akutadde ku ttokya. bino byagamba omusajja gwe ndabanga taata wange olwo nali nayagalako ku taata wabo baana bange nga nkimanyi mbimanyi naye ng'okyalimba. Katukuma mu dakiika ntono nasuna tuvaako. Owuliriza 98.7 emmere y'omwoyo gwo.